Gavumenti yakutegekera abavubuka bonna mu ggwanga ekivulu kye bayisa abavubuka mwabike kiyite Uganda Youth Explosion ekinaabeerawo omwezi gwa Desemba ng'ennaku z'omwezi 12 mpaka 16 omwaka guno. Ekivulu kino kyakutegekebwa mu kisaawe e Namboole ku mulamwa ogugamba nti ani aliwo okulwa abavubuka. Abavubuka basuubirwa okwolesa ebintu eby'enjawulo omuli eby'emikono, okwolesa ebitone nga bayita mu kuzannya emizannyo n'okuyimba n'ebirala. Ng'era abavubuka si baakusasulwa na siringi n'emu. Abavubuka okuva mu disitulikiti ez'enjawulo basabiddwa okwewandiisa ku yafisi z'abavubuka okwewala obutatataaganyizibwa n'okusobola okufuna we banaayolesa ebyamaguzi byabwe. Okusinziira ku minisita omubeezi owavubuka n'ensonga z'abaana Florence Nakiwala Kiyingi, gavumenti ewaddeyo obuwumbi 6 ekivulu kino kibeereyo okuyamba abavubuka nabo okufuna omukisa okwolesa ebyo byonna bye bazze batuusaako engalo n'okusobola okufunira ebyamaguzi byabwe akatale. Kino kigendereddwamu okulaba nti bw'obadde olina by'olina ku mutima jangu oyabikire Namboole obifulumye byonna nga mulimu okulaba ebintu bye tutunda bye tubadde tukola mu ssente ze waba abavubuka ebbanga lino lyonna. Abantu beebuuza nti baani abafuna ssente bo bali luddawa, ogenda balaba Namboole abasukira ddala mu kanaana. Minisita Nakiwala ayongeddeko nti gavumenti ewaddeyo omwaka 2017 gubeere omwaka gw'abavubuka kubanga Uganda y'emu ku mawanga agalondeddwamu mu nsi yonna okutegeka olukiiko ttabamiruka olwegakiramu abavubuka okuva mu nsi yonna, ekintu ekitabeerangawo mu Uganda. Olukiiko luno lwakubeerawo mwezi gw'omusanvu omwaka ogujja. Teekateeka ya 2017 ng'omwaka guweereddwayo ku lw'abavubuka ba Uganda olw'ebintu ebisatu ebitatera kulabikalabika mu myaka okubira ddala mu 62 ebigenda okubaawo mu Uganda nga gwe mulundi gwagwo gusoose ate nga biyinza obutabaawo ate emyaka mingi nnyo egiddako ng'olukiiko lw'abavubuka ttabamiruka lw'ensi yonna oluli mu mawanga amagatte olukolebwa baminisita b'amawanga gonna abagenda okubeera wano e Munyonyo okumala ssabbiiti nnamba mu mwaka ogujja. Joanita Mbabazi, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.